ebya Brenda Mouse bibi ebyama bivuddeyo Bwino omukambwe avuddeyo omu ku bakasitoma be abamugulako alese Bwino era nga ono akakasiza nti Brenda Mouse ali ku ddagala ate takomyawo alese ne listi y'abasajja abakozesa Brenda Mouse era nga abamu ku abo bamusigula okubeera nga ati ava mu ggwanga eri gye yeetundiranga ku ddungu n'abeera nga ate akomawo mu ggwanga Uganda birimu n'abanene abamukozesako asako ne ba YouTubers ab'amaanyi abavanga e Uganda ne babeera nga ate balumba wali e Dubai ne babeera nga ate bamukozesako video zinaawo era kubeera nga ate olaba biki ebyasobodde okubeera nga ate bibeerayo eyo sharingirako abalala ate ne bikuyiga making sure nti ojjamu ebiweerayo comment section ebeera open era nga beera nga ate osulawo endowoozayo awo buli kimu kijja kubeera nte kitambula bulungi nnyo masavu meereere ate nabo okubeera nga subscribe kwa notification bell kukoneko of course tutambulira omu fenafena wenaba okugireko ensonga za Brenda Mouse of course nina obutambi obulala bungi nnyo nabo ngenda kubeera nga tembo batira awo mungere okubeera nga temulaba biki ebigenda maaso mu nsi nkomawo n'amawulire amangi nnyo of course tumubaawo oba munene oba mutono azilonga azayagala mala asasula nazina nagenda okitegeera ekyokuba nali mwana muto ate tekingana okunkalakata abakazi tuli plastic tuninga plastic tunanuka okitegeera oba olina omusolo mutono oba olina kigwa amanyi kati abeewuunya embeera z'omwana ono mubadde musuubira ki okutunda ebitundu by'ekyama abadde alina kukufunamu ki bannayuganda mulekeraawo okugeya abagenda naye nga boonooneka mubalaba omukyalo ono tulina we twalwanira ennyo okulaba nga tumutereeza naye nga abamuwagaye mmwe wamma weetundire magulu go weeyendere nga bw'ali proud n'okutunda ebitundu by'ekyama ne mugamba nti Brenda Mouse ogenda kumaliriza bubi eno ensi ekuwaga buli akwogerako ne bakutunuzaamu kamera omwanukule nga mwanvumya mwana ono neki kyesaamugamba ekituukiridde kiki ayina kyali olwaleero kyesaamugamba naye mu olwaleero abawoza atwalibwe mu lihabu si mu abamuwaganga ku bikolwa bye ebibi ebyali bizikiriza obulamu bwe kati era muddemu mumutunuzeemu vidiyo mu kameras nga bwe yali proud nti atunda ebitundu by'ekyama ne mulaba nga kyamaanyi nnyo kye mulina okuguza abantu alina n'abawagizi kati era muddemu muzimutunuzeemu nga sirimu amutwala bannayuganda mulekeraawo ogwo omuze ne mulaba ekintu ekikyamu ne mulaba omuntu akola ensobi nga mukimanyina bulungi nti agenda kumaliriza bubi ne mugiwa omuliro muyimirirengako n'abantu aboogera amazima nalwanagana n'omwana oyo okulaba nga mussa mu layini naye nga abamuwagaye mmwe waliwo kyesaamugamba kati musuubira ki mukwegadanga n'obwamalaya bwe yakolanga musuubira ki mubadde musuubira alwale malaria mubadde musuubira afiire mu nnyonyi buli mulimu nampeera ebyo nabimugamba kaati era Brenda Mouse nze sirina wano kye ŋŋenda kutyako buli kimu ekituufu nakikugamba nga tuli aba ng'era okyali mulamu sikugeya kubanga nagezaako nenkola buli kimu kyonna okulaba nti ofuuka omuntu alina obuvunaanyizibwa wagamba kati oba siriimu akuluma kukusaanyaawo oba akukongolako bitundu byakyama akola omulimu gwe kubanga nakubuulirira kati n'abalala muyige n'abalala bw'olabanga omuntu alina kyakugamba wuliriza abantu abamu ku nsi babirabye nemmwe ne muziba amatu ne muziba amaaso buli kimu weetwala mu nsi eno olinga gwe yagisookako tolina gw'owuliriza kati wuuyo n'embwa temulya ne bw'omuteekamu obutungulu n'ennyaanya ye lwaki siva ku muswaswangule nakati atunda ebitundu by'ekyama n'obeera ku nsi nga togambwako buli agambako n'omukikinalako olowooza gwategeera ennyo abantu abamu no baba bakulabula era mwannyinaze akyayina ebiwawaatiro ayina amalala njagala olabire ku ono namutuuzaako nenkola buli kimu nze amabuga gange nagamuweera mu magezi ne bwafa olwaleero nagamuwadda yagaana kutereera namuwa bulamu kyesimanyi ku bannayuganda simanyi lwaki amazima tebagaagala omunnayuganda okosinga ekitundu yogera amazima kino engeri kimunyigiriza niwe abaagala abako kimunyigiriza n'abaako engeri gyakinyigiriza akifuula ekituufu omunnayuganda ye muntu gw'osanga ng'asanze omuntu nga mubbi kondo ayingiridde abantu n'ejjambiya bwe bamukuba emiggo n'agamba mbu don't judge naye nga gwe bakuba emiggo abadde azze kumalawo obulamu bw'abantu omunnayuganda gw'osanga omuntu nga yeesoma ku vidiyo ku YouTube nga kwezina agamba nali ntunda akasolo
nali nkola bwa malaya bwa malaya manyi hase zibeera mu bupira bwabika olusi babira kubidagadagala olusi namukozesa tamumanyi oli ajja ku TV n'agamba nzi nali ntunda kasolo era nkozesa nnyo n'ebidagadagala naye bw'opostinga ekifaananyi n'olaga embeera gy'alimu bagamba nedda bino bidagadagala si siriimu Abanyarwanda mutajje mwezi embeera z'okwenafuya nga Eva amazima mugaba ne mwagala mugasiigeko akazigo tugenda kufa tuggwewo mubiri ko ne biyugira amazima nti gano mazima enolo ono omuwala yakuba yayokya yamazaawo naye mmwe mwinege gye munafuya ebintu kyo mwagala okuŋŋamba nti ebidagadagala byali akozesa oyo omuwala w'e Dubai nti biri wakiriko mu bimu busaana tumukwatibweko ekiso okusinga mulimu gwe yayogera ngo yali akola ku YouTube nti yali atunda kasolo oyo sirimu gwe mwebeko ddala gwe bayita mukongola samutute n'akabina n'omusina agukuddeyo mbudulaga muno nyingi gye muwotanyamu obuntuntu don't judge nzo omuntu avudde mu kamera n'agamba muno simanya atunda kasolo nga tatidde namu nzibu enduwe mukuba nfunira bwembwe ensambo sibayembo nga membo kale maama mulinga ne mmama kuva mu bwammalaya mulabe ku Brenda Miles mujja kugamba nti nagudi yatugamba omuntu funa omulimu n'oguba gukuwa 103 osigaza obulamu n'ekitiibwa ndowe mulinsa anti mugamba moneetunda omulinsa nga ngajja mwetundira munfumitenga ekisa munzite kulowooza omuntu okusavaivinga alina kumala kwetunda obusirusiru obubajjudde omwana omutokeka 18 oli ku kikubo wali ng'okola obwammalaya toka ekisinga okukwasa ennaku n'okunakuwaza abantu abakyasinza okuyingiza abaana b'abantu mu bwammalaya muli bikazi bikulu ebyazaala nze mbatunuulira ne mbasaasira ne mbanakuwalira nako temuyina kyemugenda kunkola eno UAE temuyina ate biri bye mwantizatiisa luli nga ndi Saudi omulundu gwe temujja kusobola naye mulekeraawo okuyingiza abaana abato mu bwamalaaya muli bazadde nze nsiba mbayitakwawo ku Banias mbayitakwawo bali awo bakalabuse naguno omusana nze olaba ngutambuliramu eddakiika 7 nga ngenda ku mulimu negumba lulo okufaako obufi olwo bammalaya abagusiramu nga bazunga n'obusawo bino tebirimu mbu omutonzi waffe yasalawo siwulirayo muntu n'omu agamba omutonzi waffe yasalawo mumugjeemu bino eno reality bw'otafa ku bulamu bwo tewali agenda bufaako Brenda Miles ne banno mwayingira obulamu bwa lakijale obw'okwebaka n'abasajja abangi olunaku 20, 30 kati saawa eno ononya n'akugamba nti mpaako oba kankwateko taliiwo n'olyoka oyingira tebayita ka depression yawo aka sex tewali kintu kisinga kuleeta depression nga sex ng'olunaku lukeera ku macanga wamanyira okwebaka n'abasajja 15 nga tewajja kugamba wayi kandabeko ne kukapinka oyinza n'okufa n'ogwa wali ekintu ekyokubiri bannange ebiragalalagala IC banange Aisa amazeewo abaana e Dubai abantu n'obabuulira n'obagamba Aisi mubi n'obagamba bannaye muve ku biragala tebawulira banange Brenda Miles ne Dubai yali anyirira kubanga yali asobola okwaffordinga Aisi naye Kampala Aisi wa bbeeyi ate abasajja babbula tebalina ssente naffe tukiraba Brenda Miles yeetaaga essaala yes naye kaafuuka ekyokulabirako eri munnayuganda omwana ow'obuwala asubira okukola ebyo Brenda Miles bye yakola nti olunaku lugenda keera ku macanga bakwogera nga bakusekerera mulowooza tetulaba nti yeetaaga essaala naffe tumulaba yeetaaga essaala nekyo ekiseera bannayuganda twogere ku mazima omwana omuto omulala agenda okukozesa ebiragalalagala omugambe nti Brenda Miles yali anyirira ng'ayina ebbina ng'ayaka nga tagambwako ng'atukulanga mweru kaalaala naye ekyamwonoona biragalalagala nakukozesa abasajja amazima mugogere mwagala nnyo ebya sympathy nawe bijja kutuukako gwe nga tobikozesa abe wamengawo bibagaana nawe era olowooza yakikola ayagala tukimanyi bulungi nyo babikola tebaagala
naye teri muntu akozesa njaga oba cocaine oba ice nga tayagala ekyobwamalaya nalikikkiriza nti eyinza okubeera embeera naye ekyenjaga temina temutugamba mubeerekako olumu nga mwogera ku mazima. Yes, Brenda Miles agwawo lwabuumi because njaga sex tasobola mukutuusa kweryesa naye njaga banaye mujesonyiwe. Mu bulamu mu buli kintu kyokola manya nti wabeerawo embeera yakyo. Nalaba vidiyo ya Brenda Miles nga kutewala gye owoolukumi oba 13 nga n'engoye z'ayambadde si ze yayambalanga. Brenda Miles yalyanga buli kyayagala. Brenda Miles yanywa buli mwenge gw'ebbeeyi gw'omanyi mu Dubai. Brenda Miles yayambalanga nawe n'okkiriza ti omwana wattu oyo ayambala. Brenda Miles yali anyirira. Brenda Miles yawemulanga lumu. Brenda Miles yaŋŋamba nti ayagala kubeera boss lady nga bw'olaba Zari. Namubuuza, Zari omanyi ki ekimufudde kyali? Ate neeyisa gye weeyisaamu olowooza gye yeeyisaamu? Yaŋŋamba nze sifaayo, njagala nkole sente zange nga tewali waŋŋambako, nga mawulire gonna googera ku nze nga nze ndi sereebu. Ne mugamba ojja kukifuna. Nensirika saagala kukaayana naye. Naye mu byonna bye yakola teyategekera future ye. Yalowooza nti ebintu byakola bigenda kubeerawo olubeerera. Ensi ekubye Brenda Miles. Nalabye vidiyo ya Brenda Miles katono nkaaba amaziga. Ebigambo byennyini bye namugambanga obudde buno bye bimutuuseeko. Neze namugambanga amazima ng'omuntu omukulu ng'omutalimu ang'endala alabira ebintu awantu awala abalala bye batasobola kulaba. Brenda Miles ensobi endala gye saamugamba ate nga yagyogerangako kwe kuyingira ebisiyaga. Tosobola kubeera na mirembe mu bulamu bwo. Tosobola kufa ng'olina essanyu mu bulamu bwo. Buli alidde ebisiyaga afudde bubi. Kankikuddiremu kubanga this is a public secret. Yabikola ate yabyogera nti abikola. Buli alidde ku kisiyaga bafudde bubi ate bonna bafudde bejjusa. Bw'obanga okyakalanga mu bulamu bwo ng'oli ku peak laying a foundation yo omalirawa. What is your drawback position? Omwana ono ku sente ze yakola nze lumu yandagako zali $2,200 nga mulimu ne pound za Bungereza. Yazimpereza ku kifaananyi mu vidiyo nangamba zino divine zange nga zikoze mu lunaku lumu. Ne kyengeza kutegeeza kyekiriwa ti bw'ofunanga mwaka sente ng'owuli obulamu otuuse we bwetaagisa lowooza ku myaka 5-12 egiddako. Omwana oyo olaba afaana bw'atyo olwo maama we afaanana atya? Olowooza yalayinga foundation ennungi? Yaŋŋambako ku plans yalina ku maama we simanyi oba yazituukiriza kuba twatuuka ekiseera communication neefa ate saagala kubyogera wano. So mu buli kimu kyokola tegekeranga future yo ti obulamu ne bubulwa bwekyanze olina wootandikira. Oli ali ku muzungu hunt vidiyo eno giwe obudde ogiwulirize. Simanya njagala kufuuka mukyala muzungu, njagala kufuuka mwami wa muzungu, njagala kufuna muzungu kuntwala Bulaaya. Sooka owulirize obubbi obupya obuliwo. Luli baadde bababbira mbino nti bakusindikidde ebintu bituuse entebe weereza sente ezikiriyalinga URA ofune ebintu byo kati ebyo twabalabula ne mubuuka. Kati waliwo enziba empya, waliwo omwana Kadaama baamubbye sente naye yagenze okubuuka nga baakamubba akakadde kamu $28,000 naye ngenda kubanyumiza enziba gye baamubbyemu oba oli awo etaase n'abalala muleme kugwa mu nsobi kubanga abantu baffe bali desperate banoonya abazungu ku sites ez'enjawulo naye ne bano abazungu jjukira bakonayivinga ne bantu baffe abannayuganda. Ate si buli muzungu nti gw'olaba nti alyoke. Mulimu abaafuuka abayaaye nga babbi n'okusinga abannayuganda. Kati omwana ono baamubbye batya? Omwana ono ng'afuna omuzungu we ku TikTok okwo nga bakyatinga beekubira amasimu bakola biki? Kati time yatuuka omuzungu n'amugamba nkooyo okutextinga
njagala kukulabako ku video call. Olwo nno omuzungu ng'amaze omulaga famire ye, amulaza abaana be, mikwano gye, amugambye Uganda eyo gy'ova nnyinayo ne charity organization yeri Jinja, ne kati njagala tutandika okwekubira ku video call. Ko omwana ndikozesa VPN network entawanyamu nti tugende ku laptop nyina application gye ngenda okuwa tuba tujja kubanga tweraba. Ko omuwala nti sirina laptop. Kakati omusajja wayite ennaku ntono nnyo nga mugangenda kuweereza ssente ogule laptop. Nakiganda ono ng'akyamuka. Omuzungu nga mugangenda kuwayo paundi 10,000. Omusajja w'Ebungereza nti kakati wajira nga amusaba amannya ge, amusaba gundi passport ye, ebimwogerako asobole omuweereza ssente nga nakiganda aweereza. Omusajja balina application mwe babbira, kizibu nnyo naawe okugiwona. Bakulaga nti waliwo payment gateway oba engeri gye basindikamu ssente nga ziri mu mannya go, namba y'essimu kweri buli kimu details zo, ng'aba ali awo ng'afuna message nti oreceiving 10,000. Mukazi wattu aba akyali awo nga waliwo abamukubira ab'e Uganda bamugamba tulaba ofunye paundi 3,000 naye ssente zino eno online banking ssente tuziteeka ku mobile money naye enamba yo tulaba gye bataddeko teri active. To activate this number oyina okusooka osindike ku namba eno emitwalo 55 to activating enamba yo, naye emitwalo 55 zino ziri refundable tuzikuddiza. Ne waliwo emitwalo 10 jo ja charges zote zikuddira, nesooka owereze emitwalo 10 eza charges omala owereze n'emitwalo 55. Mukazi wattunga akikola ng'aweereza ssente. Bwe mumaliza nga mugamba paundi 10,000 zivaamu miliyoni 14 n'obugwamu. Ssente zino tesobola kugenda ku mobile money omulundi gumu, weetaaga mobile money namba ey'okubiri. Mukazi wattunga afuna mobile money namba ey'okumeka ey'okubiri, ngera bamugamba neeno teri active, tulina okujja activatinga era nayo gitereka emitwalo 5 nga naye akikoleera. Olwo jjukira ke kakadde kamwe emitwalo 10 gattako ne ziri emitwalo 18 olwali mu miliyoni 1,28. Kakati bamaliza nga ate olina okubeera nga ku akawunti eno okufuna ssente zino weetaaga paundi akawunti ng'ate kuliko ne kasente. Jjukira ebyo byonna bamutwala speed, naye nga byonna abikola alaba omuzungu ssente yazikoze eki, yazisindise. Kati balina okusootinga be bano ab'e Uganda abasobola okuba nga bakashinga out ssente zino nga batandika muvuga speed. Mukazi wattu wabigamba omuzungu wamuganze nazisindise ssente wazifunye, kola ekyo. Jjukira bakolagana bonna babiri, gwawuliriza ali eyo gwali ku muzungu hanti luli mbadde mukyali byakubeera nti bakuwadde ebirabo kiriyalinga URA. Kati waliwo akakodyo ne software eno gwe bakozesa okulaga nti ssente zizze ddala kweziri, zizze mmanyago ne system eyo naawe ebuyinza obutabuuka. Saasira bano abaana batono nnyo okujjako ffe abageze ennyo abamanyi abayaayi, naye abaana bambi basaasira basinga bali naive. Omusajja amaze ebbanga ayogera naye, amulaze famire ye, amulaze buli kimu, ngati ng'alabira ddala ayina okulwana okulaba ng'afuna zino paundi 10,000. So gwe wenna ali mu kunoonya abazungu, making sure nti weebeerera mu kuba ku online abayeeye kwebali. Abamu accent zokka ze zibakuba n'oyenjebuka, n'owulira accent n'otamanya nti oli asobola kuba mu Nigeria naye nga baamuzaalira eri alina accent y'Abazungu. Mwana muna Uganda alina accent y'Abazungu, n'Abazungu abaddala abasinga tebalina mirimu. Bwe bamusomeramu ddiiru eyo ey'okubba abantu abali desperate, lwaki tagitwala? Kubanga akubba tomanyi na face ye, tomanyi waafaanana. Kati waliwo ekifaanani omuwala kye yaweereza nti yoyo nja mubateeraawo, nja bateerako ne ku screenshot ebimu ebiraga nti ssente ezo 3,000 azikoze eki, azifunye. Kati gwe wenna anoonya omuzungu simanya kukyusiriza bulamu, wandifundikiranga obusente bwo bwonna obwa saving bw'okoze ku kyeyo ng'abayaaye babututte mu kifaanani ky'okubeera nti oyagala kulisiivinga ziri ennyingi omuzungu zaakuwadde. So mwebeereremu, beera nga oyingira mu kintu n'amaaso go nga gali opening nga n'obwongo buli open. Sheyalinga vidiyo eno nja kukola ne live mba playingira amaloboozi yonna yonna obubbi engeri gye bwatambulamu mu biwulire. Internet bweto kyetegeeza abantu balyoko buli omwaka nudde maaso. So gwali ku muzungu hanti wuliriza vidiyo eno ogisharinga ogisavinge. Nze nabagamba njja babuusa